Bwetuba twenenya kiki? Twenenya ekibi, twenenya ensobi oba okwonoona, twenenya obutali butuukirivu bwaffe. Nga bwe kyawandiikibwa mu Okuva essula y'omusanvu kigamba nti asonyiwa obutali butuukirivu n'okwonoona n'ekibi. Ebyo Mukama byatusonyiwa. Ekitegeeza tuba twenenya, tulina okumanya ne tutegeera nti kino kye neenenya kye kiki. Neenenya kibi, neenenya oba okwonoona oba ensobi oba neenenya butali butuukirivu. Ekibi kye ki? Ekibi okumenya amateeka ga Mukama Katonda. Mukama bw'agamba nti tobba, naye bwe ngenda mu maaso n'ekola obubbi, awo mba mmenye etteeka lya Mukama erigamba nti tobba. Kati mba nnina okwenenya ekibi ekyo mu maaso ga Mukama ne mugamba Mukama nsonyiwa, Mukama nsaasira kubanga nabbye, natutte ebitali byange naye neenenya. Ensobi bw'obanga oli mu prosesi eyo ey'okwonoona, okwonoona ne kuleka kuvaamu ekibi. Mukama wo akulese mu dduuka, omuti gwa sabbuuni gwa 5,000 naye gw'ogambye kasitoma nti gwa siringi 600, awo oli mu kukola nsobi mu maaso ga Mukama. Kati kasitoma bw'akuba siringi 600 n'ojjako eza Mukama wo 5,000 n'osigaza 1,000, kati awo oba oyingidde mu bubbi oba obbye. Era oba ogenze mu maaso ga Mukama n'okwenenya ogamba Mukama sonyiwa okwonoona kwange, nalimbye kasitoma nti omuti gwa siringi 600 n'ate nga gwa 15,000, era osonyiwe ekibi kyange eky'obubbi kubanga nabbye siringi 1,000 ku kasitoma. Ebisatu bino bikwatagana era Mukama kyava agamba nti asonyiwa obutali butuukirivu n'okwonoona n'ekibi kubanga bitambula byonsatule byonna. Kati awo tuba tulina okwenenya mu maaso ga Mukama ku lw'ekibi ne ku lw'okwonoona. Obutali butuukirivu ate bwo bugendako ebuziba kubanga obutali butuukirivu kye kibi ekyo ekibeera mu muntu oba obubi obubeera mu muntu obumuleeta okukola ebintu ebireeta ensobi n'ekibi. Omugwe olinamu obubi obw'okunywa omwenge, oba omuntu kaŋŋambe ng'alinamu ekyo kimuli mubi. Kati ebivanga talina okukola ensobi n'agenda mu maaso n'anywa omwenge, awo ali mu kukola nsobi. Kati ebivamu eyo ensobi, kulwana, kuyomba, kuvuma abantu n'obwenzi byonna, naye nga ki ekibireese byonna? Ffenna ku tulaba muntu alwana, tulaba muntu ayomba kubanga ekibi kirabika kungulu, okwonoona tekulabika, n'obutali butuukirivu tebulabika, naye kibeera muli munda. Kye kisindiikiriza omuntu oyo okukola bino ebibiri, okwonoona n'ekibi. Obutali butuukirivu kati nga bwe tugambye nti okunywa omwenge, waliwo obwenzi, okuyomba, okulwana. Ebintu ebyo mabega waabyo wabeerayo ekibi ky'oddiŋŋana kikusinga n'amaanyi tokisobola. Ate bw'omala okukikola ne wejjusa n'ogamba nti kale nakoze byaki kubanga ebiba bivudde mu kibi ekyo naawe kennyini oba tobyagala. Obutali butuukirivu it can be passed on from generation to generation. Mukama kyavudde era agamba mu Kuva 34 olunyiiyo olw'omusanvu n'agamba nti awalana obutali butuukirivu bwa bakitaabwe ku baana baabwe ne ku baana b'abaana baabwe ku mirembe egy'abannakasatwe n'egy'abannakana. Emabega obutali butuukirivu wabaayo omwoyo gukusindiikiriza, omwoyo gw'obusungu gukuleetera okulwana n'okukyawa abantu, omwoyo gw'obutamiivu gukuleetera okunywa omwenge, omwoyo gw'obwenzi gukuleetera okutambulira mu bikolwa ebya sexual immorality. Kati bwe tuba twenenya olina oku-identifyinga bulungi nti kiki ekintawaanya. Ekibi kyangu nnyo, kyo kivaawo. Bw'ogamba osalawo obusozi n'ogamba nti ndekeddaawo okubba ssente za Mukama wange mu dduuka, n'olekeraawo. Naye bw'olaba nga kigaanye ate n'ewammwe ng'okirabayo, ova mu nnyumba y'abantu babbi, babakwatira mu bubbi. Buli kiseera bagamba oli bamukuttabba, abamu balina mu makomera lwa bubbi. Ng'olaba obwenzi bulinga bwenzi, famire yonna nga kiri muli kibalya. Era bw'ojja mu maaso ga Mukama n'okwenenya n'ogamba Mukama tuddiiringa butali butuukirivu, kiri buziba, kitulya. Ne weenenya obutali butuukirivu
ne weenenya okwonoona ne weenenya n'ekibi mu maaso ga Mukama. Nga bw'ajjudde ekisa n'okusaasira okungi, Mukama asaasira era byonna abiggyawo.